ekitufu kiri nti eyafudde nze muganda wange Wilson Sabiti muganda wange era yankubiddeko essimu awo ejjo obudde nga bugenda kukola kinga bugenda kukya n'agamba blaza minisita ono mubanja naye ate mukyala wange agenda kukola ki agenda kuzaala kuba mukyala we yazadde leero ku ssaawa zibadde ndowooza 6 awo azaalidde omwana n'agamba blaza mukyala wange agenda kuzaala naye omusajja tampawadde ku ssente namusabyeko mu ddwaliro batusabye ssente naye tasobola kumpawadde ssente ate manja ssente tezijja zirwawo okujja ate n'ekyokulala minisita yakubye enjawulo kuba yangambye nti minisita yakubye enjawulo ya buwumbi 2 miliyoni 2 ezo ssente bazikubye enjawulo kulebadde ezakoze kuteekateeka President Jayogeredde eri enamutumba era byonna byonna yabiŋŋambye naye n'aŋŋamba nti naye blaza omusajja kwezo zonna obuwumbi 2 ne miliyoni 2 wadde okumpaako wadde emitwalo 2 wegati kunyambe famire yange abaana tebasoma ne mugamba blaza guma emirimu gyonna wegitya n'aŋŋamba naye blaza ekituufu nkoze eki ekituufu n'ekyaye ne mugamba blaza eyo bibaawo n'aŋŋamba kyonna ekijja mukama yakola ki yamanyi kubaze muganda wange mbadde mumanyi oyo muganda wange gwenzirako era waliwo n'ono omulala era naye mujasi oyo omulala oyo naye mujasi naye sategedde nti agenda kukola bw'atyo naye kyeyakoze ku mutima gwenze kyemanyi yagenza okufa nga musanyufu ku kyeyakoze naye muganda wange ensobi ze yakoze oba zirina zebikozeeza omulambo gwe bambi temugukuba mbooko mutu wetuziika omuntu waffe munate mugukuba mbooko omulambo gwaffe mutu wetu muziike muli kuba bodyguard naye olwa maid bwe lunaasituka lujja kuba luzibu kuzikiza nkikuddiremu gwe sagambiza lowooza mu biri bya gavumenti wololo nga gwe maid gw'oyina ewuwa omusasula mitwalo 5 okugifuna lutalo tomukkiriza kukwatira simu wuwo tomukkiriza kwogera n'abeewaabwe mu mwaka ayogeramu nabo mirundi 2 kwoteeka okumulangira bw'oba onnyuka ng'ova ku mulimu oyitira wandegeye waagi nkoko n'ojja n'enkoko n'ogimuwa agiwe batabani bo n'ebawala abo mukazi wattu ye n'omulagira okudda mu bisepiki byakuute akasente kanduulu bw'okamulangira mitwalo 5 sagambiza nga bwe mulowooza ku kyokongeza ba bodyguard omusaala maid naye mulowoozeeko mubakozeeko effujjo bali mu bikomera byammwe wali buno obukazi obwakafumbirwa bu firstborn n'akazaala firstborn omu olowooza kazadde president ozze ku mwana wa munno mukyungo omufudde ekyonziira mu nnyumba omwo omumazeeko emirembe omwana wa munno omwana w'omukazi wamujja mu kyalo n'omuleeta mu kibuga wamusaba waabwe wagamba mukwano gwakufunira omukozi n'akufunira omwana w'abende naye omulangira omuvuma tokomye ku ekyo ssebo ogalamiza olumu n'okuba n'okukuba omuntu gw'okuba yakufumbira emmere omanyi temuyigira mu nsobi ezimu mumala kwekoona ate ne mulyoka mujjukira okubuuka waliwo olugero olugamba ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda ate n'olugero lulaga akantanyi kaggwerawo kafumita bagenda wakufumitirawo omwejjiramu ezo zonna ngero bw'oba osobodde okuzivvuunula zivvuunule bamaid olw'abamaid bwe lunaasituka lujja kukola wano breaking news mu TV zonna ez'Uganda ne radio station z'Uganda gwe kanula amaaso tunula video eno olowooza ku maid gw'olese waka entreatinga gy'omutreatingamu n'empisa gy'omuyisaamu yinza okubyogera ng'ebyokusaagiriro oba ng'ebyolusaagiriro maid n'atandikira ku ggwe ali ku video yange musasula abaana b'abantu kitalo nnyo minisita Samuel Gola akubiddwa amasasi agamuje mu bulamu bw'ensi eno omwaka gutandise okutuwa ku bibala ate era omuntu azine Kiseka Bambi gana mawulire g'ensoma gannako ono minisita wa ggwanga mulamba minister of labor gwebase n'olwekyo mbadde nkusaba
mbadde manyi kugenda kuggwako nga tetukyacyankiza. Omulabi wange omulungi mbadde nkusaba onsonyiwe mu katono olwako akayiseemu. Omukuumi nze buli afa siinaako obaani kasita oba ng'okolera mu 7 nga mulimu ebyo bikabineti simanyi minisita simanyi MP wa gavumenti fena nze nseka busesi. omwoyo gw'omukuumi asse minisita mukama guwe ekiwumulo eky'emirembe mubeere bulungi mweraba.